WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. Mu weekend taxi. Chenda musamva kasisa sore from Mofo Radio Simbe Mpologoma enunje yedeme nkubuzako radio sinzira kubula mpozi ngate otumbude nsubira nti buli kimu kitambula bulungi nnyo zile dakika musamva zakale ku sawa esatu ezokumacha WOLOKOSO mu weekend taxabera mpozi ngate ayingirawo ate bwe tentubera nga tukutambuza nga tukuyisa mu wiki nga bwe badde lutambula nga bwe badde lujaluzunga olwensonga nti ffe tuba tukunganyiza kiri kyenyini ekinyusi tukikutuseko wenyini wano nze sula senyonga Mr Mosquito Haji Titibya Mwati atenga mpozi esawa yona omukulu abira kubiranga ayingira kubanga kakati ekintu kitabuse nenga tetwagala kubira mpozi nga tumala obudde bungi nnyo era sawa zino zenyini njagala bachali bange mberenga munzimbisa mukayala atirisi mberenga nange mfuna omusiba mberenga mfuna atirisi omwabado alo chali wafe WOLOKOSO tuwe chali wafe njagala kubaddemu abali sexe muko yes nchimanyi naye njagala nga tulisinga mutola kusalamu nga muli sexe musalamu naye binge muguno assalamu alaikum haji wafe omwat wa alaikum salam bahajati bange bwe batiboka ba just katoba tukole tutya haji nawe tutandike okuchinyusi ngade tunatandika njagala musoke mwanizo mkulu watuse member honorable Tata Kayunga Bare kakala mumani rutanda mwanizo mkulu lambwe tusanyi sokulaba anko kakalamu ntoke deddala banywanyi ela dezadi era deba mami oli mutya tukole tutya kati letuwe bebe kale nyongere kubuzako yarajese kwatengo tumude empologoma enunje yedembe kuchena musamba kasirisa satu pe mumwefe beriyo sime empologoma enunje yedembe fracture bila kasirisemu ebana wanya batufya kuchena ku www.periosima.ug wetuwe kwadiriza ko nyina tama chago na ko program WOLOKOSO wetukere kwata TV kwata bara yensonga zero zibane zikeza kwata zeta mya ku music sero kwalize wamu zotagendezo tategendezo bulamo kubatengo oyogero kwatengo kitegera ogera kwatengo kifuriane no njagala kwatenga kwaliza ko mena batufya mu diro mu nyumba ya mu office yamwe mu butare mu supermarket ya jabso kwata mutuliriza bote twadiriza ko nyina tekwera chika 10 yezakara kusawe sero za machago na ko rwalero akubuza ko kwaliza ko sadero nzeka kalamu de answer wo mulembe guno otegedde netugamba nti kakati atempozi bwango otumisinze mu Jessica yala genda ku mukuto gwa www.afcloud.com oja kubera ngo tufuna bulunyo downloading app yogenda waleri mpozi mu Play Store wateka mu kigambo ti Afcloud oja kubera mpozi ngate otufuna bulungi nnyo atempozi nawo osobola kugenda ku mikutu jaffe eja YouTube genda waleri kwa kusimu yo awali icon ya YouTube nyigawo bomalo jinyiga genda wali search teka mu kigambo ti Bokat TV BOCAT TV obaka Kalam Times omalo subscribing pesa libera limyufu o subscribing ngalifuka ya black oja kubango tufuna bulungi nnyo ebanga libadde dene nnyo oba panvu nnyo nga mpozi tuuliza ku musajja asinga obulungi mu Uganda omuyite Empla Orlando nga tempozi omusajja ono alina ettaffaali dene nnyo lyatadde mpozi ate ku muziki gwa Uganda obwa DJ mpozi ate ne radio olw'ensonga nti yakolako ne ku radio ebbanga nga liwererako ddala n'oluvannyuma mpozi n'awumula emirimu egyo olunaku olwaleero omukulu Empla Orlando atukedde bukezi n'agamba nti mbutuufu sijja kusuwa WOLOKOSO kambeeko at least kyengira ko wano ebuza kwatuliza nsanyiza okubabuuzaako okulabikako wano mbeera nnungi sebo yenza omusajja asinga obulungi nga bulijjo asooka otuwe mwaliri kibakika ekigusiguleka amakeeyo gyosula bakusange ninabisere nga mweriga mwoyingidde ennyumba gwogisasula weewuumiriza ku byokulya sebyo nebyokunywa oli kuvono ya gayi wefudde omuyaye boda eri ku sitandi mb'oyagala sukaali b'owusakoomyewo wulira ekiddako
nakunkuna kamwana muwala yefuda tamuwulira nakunkuna kamwana muwala amaaso gamukanuka alla masibalankala with the rhythm style jangala supersia raga mafinja mtano improando kiki ekiri wano naye apart from music waliko ne radio radio wagireko etambula bulungi nemuvuga akati nemukatuusa nemukatukwasa olamu obusanze otya obulamu si bubi kyensokera ddala okwebaza mu bulamu bwange era ekiringa ekyokulwanyisa kyange mukama katonda kuba yasinga mu byonna era kyenjagala okugamba muganda wange nti olaba ekiganyi kyonna gwe mufuule superhero wo onyirira okikola otya because atulabye abayimbi bangi bakubye omuziki ne baggwako abamu ne bagamba Uganda tetujja gisobola ne badduka ne bagenda naye gwe n'olemera wane okikola otya mu byonna kiva ku mbeera zo okukkiriza nti kyolina kikumala oba okukkiriza nti kyofunye kikikyo so n'ofuna engeri gyogenda okikozaamu n'okulaba engeri gy'okitambuzaamu ekyokubiri kyekyokubeera nti owa abantu ekitiibwa newankubadde yenkana atya ne oba omumanyi oba tomumanyi n'engeri gyeweekuumamu just kumanya nti man kalenda yange nazaalibwa wendi kati nze nazaalibwa 1974 naye bwonsanga kati omuntu ayinza okusanga musiraga onoyo Orlando nti namuwulira dda kati ddali agambe namuwulira dda Brad naawe oyinza okwetya oyinza okugamba nti ngezijukira Orlando oli owa deluxe sound deluxe disco netujja tukikuba mu siriki netukikuba mu angenoir netukola ebyaffe byonna nga bwemanyi betukwasaganya naye mu kyonna omanyi nze kyenyongera okugamba ba artist na bonna ababadde emirimu egy'enjawulo nze nkoze ku radio ez'enjawulo kwegamba kwewa kitiibwa nabutabeera excited kubanga ebyuma obisangawo woba ogenza okukola kiki olowooza ku bayimbi oba bakati boyina eri abayimbi naddala abo nga mutuufu bakivaako nga baali balu bulungi nga bakyalina hits nenga kati bafuka ekitagasa tebaggwamu maanyi abasinga ndowooza gye bali balowooza nti obulamu babukomye naye waliwo waliwo okukyuka mu bulamu obwa bulijjo nga obosanga omuntu nti oyo yali akola kino era kyasobola okubeera nti akola ekintu ekirala ozaalibwa ne talanta nnyingi tokkiriza talanta ndala kubeera nga zituuliddwako kubanga emu yokka yeyakutumula okubeerako weekutuusiza olina okulaba nti at least n'endala nsobola zisitulako zisobola okuyamba okubeezaawo Orlando omuziki we mwaguleka ne gutabuka gwabaaki abayimbi majority bagenze mu byabufuzi bw'ojjanga tolina ludda owedde jango ino oludda owedde naawe kakati Orlando twagala ndowoozayo si ndowooza mbi okubeera nti okula mu kyo nga bwegambye nti omuntu abeera multi talented naye talanta gy'osooka okukozesa eyinza okukuwa eddaala okutuuka ku talanta endala naye ogikozesezza otya tulina abantu betukoze nabo nga kyatudde mannya ababadde abaluvu okuviira ddala mu ntandikwa oba abatusanga mu industry so ffe ate twawa abantu abalala ekitiibwa betwasanga mu industry nsijja ekigamba nti bayala ate kiyinza okukugisaako naawe akatono koolina kwegamba badde baluvu obutamatira nakyebalina endowooza ezaawukana simbi naye gwezikozesezza otya abangi bafunye obuzibu si kulya okulya si kubi naye okulya ng'oswankula ng'olinga agamba ali ataswankula tawoomerwa gwefuna ttaffaali lyo genda mu nsonda y'oli ettaffaali lyo naye ate toswankulira balala kati bw'oswankula manya ssebo nti abantu abalala banyigirizibwa abalala tebaliina kati oleeta obusungu mu bantu Orlando bw'obanga ku mutuufu otunuulira ensi ne music gy'alaga olowooza nti music wa Uganda asobola okuddayo ku trendi eri okubeera nga atambula nga tali mu byabufuzi ate asobola bw'osinga abantu bagumanya nti mulimu nagwo gwe gatigwako abantu kubanga tosobola kuguŋŋamba nti Orlando we natandika okuyimba mu 97 abantu be nali nyimbira then nga banyumirwa nnyo raga right now bakyanyumirwa raga olina okukula n'omulimu gwo bwe baba nga baali bavubuka luli nga bakyasobola okuzina mu kidongo mu ndabirwamu okumala ssaawa paka ku makya kati tebasobola kugendera ku eyo beat so olina okukula nabo olina okukula ne audience yo kyekijja okusobola okuba nti abantu basigala music waffe asigala akyatambula kakati sooka owulire ekiri mu media abantu gye bafulumizza ekikyo kikompiitinga n'okireka kubanga ojja kireeta kifiire muli ate n'amaanyi go gaggweera omwo kitegeeza nti ojja kubeera depressed
okyandika okukyawa abantu Orlando abantu bayogera nnyo ebintu gundi yaggwako ebyo bakadde biki ebintu ebyo bayisa bityanga mmwe abantu abakuba ku muziki kuba kati abaana abaliwo abasinga yakuba oluyimba lumu n'agamba ensagi maze bwe bamugamba nti mujja kukola ne gundi nga ebintu byabo byakikadde biki buli muntu tosobola mugaana kwogera kyayagala kwogera naye ng'ate teri yakutuma mu kyokola gwe kyolina okumanya nti gwe wasituka gwe ne weezuula nti olimu talanta oba n'abaaliwo abatonotono nosobola okukikuwasaganya okiteekayo so teri kirala kyoyinza kunnyonnyola abo teri lulimi lulala lwe basobola kutegeera okuggyako omuziki okitegeera oli ajja kugamba waggwako kikigwe abo batumya butunzi binamba ntono waliwo abalala abali enamba ennyingi abakulinze abayitaaga okukulaba so olina kwepositiona n'ofuna engeri gye weekuumamu ekyo nekibeera kyagabimaani twafunako ku mawulire wali omukwala basookera ddala ogenda mu State House by then omugenzi Radio Moze yali akyaliwo gwe Radio Moze kusaasira n'abayimbi abalala ate ekinyama kiba kigenda okutuka bwe kiti mwate kusaasira n'agamba ate gwe Orlando oyogera ngaani bwe ne bakulinnyo omugere n'odda ebbali obuzibu bwavaawa ffenna twakula ffenna netusinkana busisinkanyi mu bukulu naye tetwamanya balala bonna gye baakuzibwa ate tetwamanya balala bonna mbeera gye baakuliramu ffe twakula nga batugamba nti mutuule ku dining emmere yiyo musene nga tosobola kujjuza sowaani yo nnyo nga banno tebannafuna kati mu mbeera eyo waliwo abaaliwo nga bo babagamba nga bugambi nti emmere eyiddeyo n'asooka mu kiyungu n'afuba okulaba nti yekkusa owulira kati bwemba nga ndi munnayuganda ate nga onsanzeewo kati ate gwe kyenagambye nti waliwo abantu abaluvu kati gwe n'olaga obuluvu ate munnayinza enkula ntya nze era nkuleka n'olya ki naye tenagamba ekiri nti lya naye toswankula oba kakati mu mbeera eyo obanga olina engeri gy'oyisiza ate tonkuba malusu kubanga ogaaya kati olyawo batoli siina byendya muganda wange kati oleze ekipya muziki weguli nkola ku albamu tuwakapera y'ekipya nimetoka mbali na umandani mapenzi ya katari is too much ono ye wolokoso mu weekend taxi okay netukugamba nti kakati ate adage asajja alina eddoboozi oyo oba sente abantu tebamanyi kusportinga talent kati oyo omuntu oba wamutwala dda nga akola voice just netuddako kale side eno okay kale wano wetugenda okukwata basebo ne banyabo ulize n'obwegendereza naye nga gwe tuliko ye muyimba amanyiddwa nga Moses Sekitige Sekibogo oba amanyiddwa nga Moze Radio okay ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri 2018 oba oliawo terugenda kubate nga lutuva mu birowoozo byaffe ngaffe abali bagira Moze Radio sako ne Good Life Crew sako n'omuyimba amanyiddwa nga Buzomanizo newakubadde luno olunaku lukyatuli mu birowoozo wabula tetugenda kubate nga twerabira ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January 1985 omwami ono Moze Radio lwe yatonya ku nsi yattu Uganda. Era olunaku olwaleero ensi Uganda sako n'abakuza oba n'abagira music industry okutwaliza ewamu bakuza amazaalibwa g'omwana mulenzi ono Moze Radio era ng'olunaku olwaleero Sira Katonda yali asiimye era n'asiimira ddala etubeera nga tukyalina omwana ono Moze Radio olunaku olwaleero singa awezeza emyaka emikulu oba emyaka emirungi emyaka 35 Moze Radio yali ayimbira mu kibiina kya kimanyiddwa nga Good Life Crew sako yagenda okufiira nga alina n'ekibiina kya kimanyiddwa nga Angel Music era nga kigambibwa nga agenda okufa oba yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno Moze Radio yali alese ennyimba ezigambibwa mbu zali zikunukkiriza ennyimba 229 sako ne alubamu 11 bweddu olw'eddoboozi lye sako n'ebyo bye yakolanga kituwa enkizo ey'amaanyi okubate nga tucelebratinga n'obulamu bw'omwana ono mpaka era nga n'olwaleero tuluwaddeyo oba oliawo tusobola okubate nga tujjukira omwoyo gw'omugenzi ono olunaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa Feb tugenda kuddamu okubata tukuleetera omulundi gwe gumu oba omwana ono Moze Radio era nga weyaziikibwa esaidi zeeri eryekkaga enakawuka agenda kubate nga weyaziikibwa wenyini bagenda kuba bateekawo ekijjukizo ekyo nga ne minisita Sula ne minisita w'ebyobulambuzi omukulu amanyiddwa nga Kiwanda Sumbi yasiima olw'ekifo ekyo kifuulibwe ekyobulambuzi ekijjudde era abantu bagende nga balambulangayo oba oliawo so ennaku z'omwezi nga lumu tuyinza obutaba wano oba okubaawo tujja kuba tubikule
tuletera olunaku olwerumu okwongera okukwata atujjukira omwoyo gw'omugenzi oyo Moze Radio. Mukama ayongere okukwate nga muwummuza emirembe. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Okay, nyongere kubuuzako era gye sokwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe era gye sokwate ng'otuwuliriza ne wano katukwatewo. Luno lwosimanyi oba lunaggwa ddi oba lunaggwerawa naye akageri w'oliwo nga nange weninga nesula waali oba oli awo twesabire buwongaazi oba oli awo lulibo olwo ne tumanya gye binaggwera. Weekend ewedde twali wano ne tukubawa olutalo lw'ebigambo olwali lubaluse wakati w'omukyala amanyiddwa nga Silivia Namutebi abangi gwe bamanyi nga Mama Fiina sakola omukyala amanyiddwa nga Nabakooza Kulannama ng'one bamumanyi nga Senga Kulannama. Ngenda bwe eva ku bukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga era nga kati Mama Fiina eyatuuzibwa ku ntebe era jjujjuuzi waneeno nga bwe twabategeezaako emabegakaawo. Wabula oluvannyuma lw'okulangirirwa kwa Mama Fiina nga yakatuuzibwa ku ntebe bano bombiriri buli omu yavaayo n'alumiriza munno okwagala okubate ng'amiza munno omukka omusu era nga n'akageri kenakugambyeko nti olutalo lwa bigambo wabeerawo akonye munno ekigambo ekimuluma muli eri munda kale kikuleetera obuteebaka era n'ovayo neweesobola n'obaako nekyoyogera mu mbeera eno Senga Kulannama alina akatu ke bamusoosose wali eri mu mutima teyeebase yakedde bukezi n'agamba nti abanyiwaawo kambeeko kyenjogera nga wawulira wano. Zaako nnyo mwenna bannayuganda amannya Senga Kulannama nga bwe mummanyi ono mwana gwenkutte mwana wange era niyazaala nabukeera namuzaala mu gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 3 naye mu kinzijeeyo olunaku olwaleero nakedde wa minisita Nakiwala omusaba nkolera ebbaluwa egenda ku DNA nze n'omwami gwe namuzaala mu taata we tusobole okuba nga tulaga bannayuganda nti omwana waffe tetwabba mubbe nga Mama Fiina bwagenda agamba abantu. Twali tulowooza nti nga bwe kiri nti abayimbye entalo zibeera za Mubali na Ndongo nti olwabano lunaabeera lwa Nambaga na Kawumpuli kubagana naye nawe ebigambo balina bingi okusinzira ku Senga Kulannama agamba nti kyekiseera gavumenti emukkirize agenda akole DNA era bw'atyo yakedde ewa minisita mpozi Nakiwala amuwandikira ebbaluwa bakole DNA ku mwana lwa nsonga batandisewo bukujjukujju obugamba nti omwana siwe basobole okubeera nga bumubbako era agamba nti olukwe luno lwali lutandikidde ddala kuva eri mabega ng'omwana yakaweza emyezi 2 gyokka bamumubbeko bamutwale. Atandise n'okuseesera munda mu security ng'agenda alagira aba security bankwate nga bwe nabba omwana. Kyekinzijeeyo n'engende wa minisita Nakiwala musabe ebbaluwa mu butongole mbenga ngenda ku DNA eya gavumenti njajja esasulira gavumenti si yegenda okunsasulira nkooye okubeera nga boogerera omwana wange. Omwana ono baali baagala muwamba nga wa myezi 2 ne muddusa ne passport zonna ziyina n'ebimwogerako byonna mbirina nga tumufulumya eggwanga Uganda nga baagala kuwamba mwana wange. Mbonyeebonye n'omwana wange ebiseera ebyo omukyala ayitibwa Baguma najja n'aŋŋamba nti baamusindise naye ajje abeeko okubamu ndowooza abawamba omwana wange era ebintu ebyo nabitwala mu maaso n'engenda ne muwaabira poliisi era emisango kigenda najyo mu maaso era fayiro eyo eri ku police headquarter Ekibuli. Mama Fiina ayogerwako ku ssaawa eno mu ggwanga lyattu Uganda taliimu abula tumulinda olunaku lwana akomawo bakira naye ayongera okuba nga abugunya ensonga eno. Senga Kulannama agamba nti ekituufu tekiri nti Mama Fiina ono amuli bubi nnyo amuli bubi ddala. Fayiro gyeri yakwatirwako ndowooza abantu nga 6 balamba so kati atandise okuvaayo ng'asensera munda. Njagala mbategeeze nti omukyala Mama Fiina andi bubi ayagala kuwamba mwana wange kati oba ate si wange ate ayagala kuwamba waaki. Ebintu bino njabbiwaako obujulizi kubanga babadde bagenda n'okukwata omwami wange ne bamugamba dduka bazze okukwata mukuwa gwowa Kulannama amagezi yampa amagezi bba wange tuleme kukwatibwa olw'omwana gwe twabba emulago. Kati njagala gavumenti eveeyo erage ensi nti omwana ono wange ne mwami Lubega. Okusinziira ku mwana ayogerwako Nabukeera kigambibwa yazaalibwa mu ddwaliro lya Paragoni mpozi ate erisangibwa wali ebugoloobi era ng'agamba bwe wabeerawo okwemulugunya kwonna omuntu yenna ayagala okubuuza obako kyamanya agende ku basawo abo ababuuze kubanga bali answerable kuba omwana yamwesindikira yenga yebwe pyo. Ensi eno mugirage bulungi n'ebifaananyi eby'omwana wange. Nkooyo omukazi oyo okugenda ng'agamba nti nabba omwana ng'omwana nze namwezaalira mu ddwaliro ebugoloobi
bagiyita Paragon Hospital. Era abasawo bonna gye nazaalira omwana ngo okuva lwe nafuna olubuto we bali bonna bali answerable kubanga ddwaliro lya maanyi era lya kigagga tebasobola kuddaawo oba obaguza obukadde bumeka. Nkooye okugenda nga banyonoonera erinnya naye singa dyeni evaayo nga ddala omwana waffe nze ne Lubega ajja kisasulira. Ekyenjawulo ekiri mu nsonga eno ekituufu kyekiri nti senga kulanama agenda okuzaala omwana ono gwategeezaako magwe ng'emyaka giringa egiyiseeyiseekooko. Kale nno kino kyaleetera Mama Fina tandika okulowooza nti oba oli awo omwana ono yawamba muwambi ndowooza otegedde ensonga eyo. Kale nno bampadde ebbaluwa agenda kuba nga agisayiningako olunaku olw'enkya. Yes, tube nga tugenda ku DNA. Omuntu okwonoona erinnya lyo oba ojja kukisasulira gwe musango gw'ensuubiro ogusinga amaanyi kuba nnyonooneddwa erinnya ebbanga ddene. Anoonyereza ku mwana ng'okuva lwe namuzaala omwana ne muddusa mu Uganda ng'ayagala kuwambibwa. Nkugambye ne pasipoti bwe ziri ne zonna kuba bw'oyita ku airport bakoonamu n'enkunjawo amaka ge sandigungizaawo nze mwennyini bantigomeza okunzita era ne keesi ewaabira Mama Fina ey'okunzita kusana nga 12 baali bankubye amasasi era nayo twagigulawo ku poliisi ekibuye era tugenda mu kooti. Abdul Saka Lubega nga mpozi yekitayo w'omwana ono ate era nga yeyawasa senga kulanama mu bufumbo bwabwe obw'ekinnansi ebiseera ebyo kakati wano yesenga wagambira ebintu bino Mama Fina yejemu ebyobufuzi oba yagala batayagala alina okukkiriza nti ye bosi we ebiyagala ebyowamba office tebiriyo yesinga kulanama ye bosi wa Mama Fina. Omwami taata w'omwana bamuyita Abdul Saka Lubega era yampasa mbaga ne tugattibwa mu bufumbo obutukuvu agange nze nnaabakooza kulannama ewaawo. Omwana ye Lania Zala Nabukeera ebyo abijja mu byabufuzi bino tayagala kuba nti nze bosi we naye ne bwakola atya nze mukama we. Ono ye WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Chende musanva kasisa za FM Mafa Radio Simba empologoma enunja yedembe tugamba tukyagendera maaso mpozi ate ne WOLOKOSO mu weekend taxi. Ale ndowooza ne wano ndowooza twongere okukwate nga tukwata wese Luganda. Omuyimbi Ibrin Nankabirwa abangi gwe bamanyinga Ibrin Lagu bwe twogera kukawo nabo ndowooza Ibrin y'omu ku bo. Oluvannyuma lwa kyenkana entaana yo okugisimbamu ekitooke omwaka ba mu nkomekerero y'omwaka oguwedde. Oluvannyuma lw'omu kwabo bagendanga emirundi egiwerako nga bagenda omukyalirako amuddwaliro gye yali ali eyo ekiruddu ku Salama Road amanga buli adda agamba nti oli wammat awedde. Ibrin Lagu weekend nagezako kubatenga mukyalirako jajjanjabirwa ku kifo kimanyiddwa nga Platinum zaawe ezana ku Ntebe Road anga okusinziira ku yagamba nti wamandi yaddeko newankubadde nga we namusangidde nga buli kimu ekibuliko ku ye tekigamba kudda ku nnomo awo nno okutunulira ku magulu ge nga gonna gazimbye sako n'ebintu ebirala nga byolabye dda tebinakwate nga bidda ku nnomo era nga okudda ku stage nga Ibrin Lagu kiyinza omutwalira akaseera akaweerawerako awo nno we mbasabira musobola okubatenga muteekamu essaala era nga naye wayongera okubatenga abagambo okumusabira wano. Nalina Shekapeeka nze nali singa kyo nenga nenjikuba bulungi ng'ejjudde abantu ne banyumirwa. So when I came back mmotoka nalinamu omuwala yali amberekedde kuva ku church ng'omuwala awulira bubi ng'ajja ngamba anti buli lwokuba mu hampo mpulira bubi kati reaching town ne mugamba manyi tugende mpola tutuuke Kampala kubanga tusobola kuwera Kapeeka tusobola genda mu Berlin. So ne tutuuka mu town mutwala ku Malcolm nga musabira ekitanda so nemutabira ekitanda nyamba kaneterezeko nange tubenetereze benagenda okweterezako gamba hospital nakomategeera nange ndoza nagweyo mutoyi ndo okudda engulu naye nga ntegeera kuba naddadda engulu nga ntegeera bulungi ngamba hospital ngambira sisa bulungi ngamba wano okusanga abantu bategedde mayi bano wendi abantu bamba waliwo mmanyi me just post on my Facebook era naba weba shares nalaba ajja kujja nyambi so mmotoka mali negayo naye bonna babalongoosa kyayigala was a serious problem akwanga omuntu atali mulokolaniza okutalitegeera nga kyayika byalimu spiritual things wanga from there ngamba mwala balina omulongoosa within 2 hours batamulongoosa afa nawe omusayi tolina muyadde nono omulezi tulina omulongoosa bode
jam. Ngamba what's going on. Antu na bamperekedde balwadde nange ndwadde. So nebatugamba banatewali balongo sigamba tudde ku Henry because mukadde wakakozesa Henry. Tudde ku Henry tukani bangamba. Banzijako test sezo nga bumanyi sooka. Kani bwatanyina ebizimba. Ate kati tebirimu. Gamba nima ebidi spirit. Bera mtu cause badamne banke beda fibroids. Ziri mtemulimu ne. Yatandikira beda kushitanda. So olunaku lwebantwala ekiriddu waliwo ekintu ekyatuukawo olabera saafa olwo olunaku namanya nti no Katonda munene oba Katonda alina kyali andaga because nalina ffejje natuukako gye bagamba nti omuntu bwagituukako tasobola kuwona ne bagamba mbu ne kidney zange zenyini tezikasengejja nga buli kimu kitadde ndolaba buli muntu ali mukaaba even wafaafa naye nga ntegeera bulungi ndayita kuwodze nga abanyangu ya nnyonyo ndaba n'abasawo be bampadde bali mukaaba ngamba kabikannankita naye saati ate nze ekisinga sesa naye enera kati nze nakkiriza Katonda ne mugamba mukama kuba nalisobola kwogera bulungi close to 2 hours nga sisa bulungi omukamba kamu from doctors amanyijamu awo ne banteekako oxygen ng'abantu bakaaba abasawo bwenyini bampadde nga nabo ndaba bakaaba n'abajjanjabi abalala bonna ndaba the following me they're crying ngamba kama gomanyi bwakyosazeewo tino nzija gy'oli okay ndaba breath ekomawo mpola hajja nenebaka ndokujjangulu kumakya ng'abantu baza kulaba omwana teyafudde ono awendise nakati nkyaliwo nebaza Katonda kunyamba Katonda yanzija mu ddwaliro ngera bwe nagambye nti nga bwe twali mu mmotoka ffenna buli muntu bamulongoosa and you think there was something wrong there was something wrong kubanga tosobola kujja n'omuntu mulwadde yes abantu balwala ffenna tulwala but tosobola kugamba mbu ate omutima maama woggwe ebyowolo obutaago buli kimu nga kidumaagwe omuntu omu tokiraba and then at the end of it all baddamu bankolako test nga tebagamba ebimu tebiriimu so simanyi ekiyinza kuba nga kyava but aba yakikola kama akulaba esawa ne bandeeta wano ku therapy noku platinum magulu ge gasinga okunuma naye bagamba it's connected to the heart naye bantumiriza eddagala okuva Germany magulu gannuma abadde gazimbye nnyo nekati gagenda kubanga wano bankola masaji nentambula mbeera nga kaana katono ndabako nga ntambula so simanyi ekiyinza kuba nga kyava but aba yakikola kama akulaba bambi obuyambi bonna obwolina omukyalo ebubere nga bumutuukako agamba bakyaliyo ku platinum zezana gyageza kwate nga bamukola therapy sobola ogendayo n'omulaba bambi kale abasajja batukedde bato abayimbi ko n'abategesi b'ebivulu gattako ne bapromota mpozi babadde bajje batuukirira President Museveni ng'oba oliawo baagala at least babeeko kye banyumyamu naye okubeera mpozi nga baagala at least babeereko ensonga ze batuusaako abangi basobodde okubeera mpozi nga beerwanako ne bategula mpozi ne bafuna ettafaali ne batekkula bo batyo n'abannamawulire mpozi abakola mpozi ekitundu ekya entertainment abasakaaga wano ne wali mu by'entertainment gattako olugambo ebisanyusa buli kimu bagamba bakavarinze nnyo omuyimbi Sevo naye nga tebamutuukirira buli kaseera manager yayogera nabo kati kyekiseera batuukireko ku muyimbi waabwe Sevo babeere nga boogerako naye oba oliawo kale bwe kiba kyetaagisiza newankubadde nga si kye beetaaga naye oba bwe kiba kyetaagisiza bamutikkule bannamawulire bano abakiise b'abannamawulire bano batukedde ku makya baagala bayiseewo ensonga zaabwe naffe tetubamye mukisa katubafune abami bano ko basooke beeyanjule gye tuli bababuuzeeko buuza kubatuuliza simu ababuuliza Radio Simba amanya Zedani Mukisa sanyuse nnyo kwirano mu WOLOKOSO ne Sulani Kakala mwewale tukyaza embeera nga nnungi wanene embeera nnungi basasula kasenda kawena se babuuza kubatuuliza njagala babuuzaako mwenna mwasuse mukyaka tusubire mwasuse bulungi amanyi eddoboozi nze Matega Shadik abasinga bamanyi nga King Smith naye baabaka esike mulimu wano kamaani Smith obuzibu bwawa kiki kye mwagalira ddala ekituufu mwagala ba president twagala kulaba president naye ng'ensonga zinganga 4 ku 5 zitwagaza ogenda okumunnyonnyolamu ezimu ku zo ffe ng'abannamawulire bakola eby'entertainment esooka dda tebatwala nga abali serious naddala abasemberedde omukulu president ne beerabiramu n'omukulu president okuva mu mwaka gwa 2010 yafuuka omuyimbi yayingira ekisale kyaffe kino eky'okuyimba not only that y'omu ku abo abali most followed abasinga okuba nga bakola ki bagobererwa ku mikutu egy'enjawulo otadde ogwa Twitter otadde ogwa Facebook kwegamba celebrity okitegedde omukuku
mwenyaavu gwe twetaaga okuba nga tutusinkana ate nga tumutuusa amawulire ku bantu amawulire agamukwatako nga yo omuyimbi oba nga yo omuyimbi ate ngera serebu ekyo kyokka lwaki tugala no omuyimbi asinga tebamanyi naye omusikulu ono alina manager bamuyita Balamu yamuwandiisa omukulu ono ng'ayita mu manager we Balamu yeewandiisa mu kibiina kya Uganda Musician Association ekimuqualifying okuba muno fuli muyimbi takomye ku olwo ennyimba ezimanyikiddwako ennyimba bbiri anida another rap oba tuyitanga another rap bahiti bine zitambula so twetaaga tumubuuzeeko otegedde ani akolera ennyimba ani azikuwandiikira ye video zaddi ye abawagizi bo competition ogiwulira ensonga ng'ezo kasukali keeko waba fifa maker bongeremu ayimba rap tetusobola bimubuuza nga tusobola singa tumalamu amaanyi sula kati essaawa eno manager ayogera eka Balamu naye fe omuyimbi tetumufunako nze mwagala mulabe ekivudde mu kamwa k'omuyimbi naye temusobola mufuna oli ku mulamwa Dani njagala ng'oyita ku muzindaalo wano gwa Wolokoso njagala gwe kenyini mwesabye president omubuulire ensonga zo wani gwakuwulira banaye nga mpita wano munzalo wa radio Simba nsaba omukulembeze w'eggwanga oveeyo bambi otuyambe ffe nga abakola entertainment tulina mu kaseera akazibu ennyo ak'okulonda kubanga sula otunulira ensonga eno mulimu abayimbi ba Bobi Wine bamayinja abani bonna bali mu kalulu kaneeno naye bajja tuka ekiseera mu gw'omunaana nga bali mu campaign tegeeza nze akola entertainment kisaawe naawe sula kenyinyawe nkugamba ojja kuba tokyakola mumimbi ogamba okufunya entabwe gamba ndi katakwi ndi ggulu tegeeza weetaaga ssente okola ki omusanga so tubali tusaba naffe batugatte mu mugendo ogwo ffe nga abakola entertainment tubeerewo tubeere basaale bayinza okugamba olw'ensonga Bobi Wine ali accessible alina manager we bamuyita manager John ojja sanukira manager akuwa program nagamba omanyi wiiki eno Bobi Wine taliiwo naye wiiki ejja ojja kujjekamu otya omufuna okuteko interview naye essaawa eno okwira mwami Balamu byonna yabyogera ye muyimbi yazifulumya yaziwandika tumufunyeeko kati twetaaga naffe tufune omukisa naye tusula owulira otya naawe ng'okola Wolokoso nosanga na President Museveni nga gwali nomujjako interview wakimanyi awo ogenda mu byafaayo nga gwamuyina omuyimbi leka nkubuuze mugwesula ng'ovudde ku ekyo toli munnayuganda oli bulungi oli munnamawulire naye nga tunabeera munnamawulire oli munnamuki munnayuganda era nga mu Uganda muno fountain of honor yani era nga wandiwulidde olwa president yakwata queen mu ngalo nawulira nga naye okitegedde naffe twaga tumukwateko mu ngalo tumugambe gyebale kuserebwa zitambula gitya ate si ekyo kyokka weebale nnyo sula ne kakala waliwo abantu abeerimbika mbuno wali representative b'amawulire nga batwerimbikamu ne bagenda ne balimbalimba president w'eggwanga serebwa sebo omukulembeze gwanga akozese akazindalo k'empologoma y'eddembe okutegeeza nti abo bakulimba bannamawulire abatuuka ku ground abasaka aga entertainment tuli eno sebo tubonaabona twetaaga okusinkana bakamera zaffe amasimu tubogere amanya sula katwogere bye baasaba emmotoka y'abannamawulire tetwagira bakabamu ku bo bye bazeevugira si emmotoka emu sula naawe obimanyi weebale nnyo katwagala tumuwaabira ensonga zaffe sula ekisinga okunnuma senga ne bana abayimbi abakubiddwa obucupa abasinkana omukulembeze w'eggwanga senga baali balina ekisa mu bulamu bwabwe ne mu mutima gwe ne bagamba niye owaayo abasajja bano ab'amawulire be batuteekayo waba ogyasanga biganya ne bamukuba n'oteekayo King Mike n'akaaba njagala omukulembeze w'eggwanga n'okola ne bamuyita wanayinza okubisa n'agamba ddani muganda wange tupike kanya kyeŋŋamba naffe tebazimba mutima nabo bawume bagambe babayite mufunze mugoyo okukwatira abali ettaala wategedde dda ate kyala naawe sula yennyininyini nawe okoyo dikwata ne kakalamu naye akoyo kwate twagala katukuluno engeri gyebadde limulisa bali naffe litumuliseeko naye omanyi sula oba ffe bakitondawa manyi ebiseera ebisinga bajja tujajinga abantu bagambe bwe wamawulire agamba atya mbagenda alabe President Museveni naye bakiwandikawo nti wamawulire ojja kubeera mwavu sula oli bulungi kanyamaize nga sula oli bulungi kakalamu leka tweyanzeke omukisa guno sula ne kakalamu ku Wolokoso mwebale nnyo mwebalidda naye nga tusaba bambi baleke tulwana tusaba maneja w'omuyimbi Balamu tuusa ensonga eno ono ye Wolokoso aya abasajja bano mugende okusinziira omu kwabo abasinga okunoonyezebwa abamawulire ekika kino abasaka ag'entertainment oba bagayite ag'amasanyu
atenga ino obuvunanyizibwa obw'amaanyi mu ggwanga atenga muyimbi munnakatemba mu kiseera kye kimu honorable omwami amanyiddwa nga honorable Katolu Bwamba agamba nti bano tebalina kikyamu yadde n'ekimu kye bakoze genda kwagala kusisinkana omuyimbi Sevo kubanga era nabo tebali bulungi nabo baagala batikkula ettooke abakyamu kubanga kyenjagala okutegeeza abantu President Museveni yayimba nga tayimbye lwakuba tayagala okuyimba naye ekyamuyimbisa mwalimu ebintu nga bibiri yali ali mu campaign ze bamugamba agenda connectinga n'abavubuka owe bamwata ajjako bw'anaayimba ajja connectinga n'abavubuka n'aconnectinga nabo kati ate abantu bonna kyebanoonya ku president banoonya ekintu kimu kyokka tebalina kirala kye banoonya ky'amaanyi banoonya kulya ssente za Museveni era nabo bantu kyebanoonya ne bannamawulire nabo banoonya bamuwandiikeko nabo abawa ettooke kati nze sina bwensitina buli muntu yonna yenna asobola okubba President Museveni ng'ayagala mubbako ssente agenda amubbe ayongera akkatiriza nti ekituufu kiri bwe kiti bannamawulire bano baagala kubba omuyimbi Sevo baagala kumubba simbize naye obanga baagala atlisto tikkula ettofaali balitikkule mu magezi yeta kiinaako buzibu bagende beeriire bino byakufa kuleka bagamba mbu tebagala kubba Honorable nga tukukubira gwe tukujjako Stolembo tukutuukira kwati oli Honorable oli Nakatemba bw'oli omuyimbi yetatuukikako ate nga naye abantu bagala okumanyanga kyenjagala asooke nkubuulire muyimbi ayimbira mu bandi manager we era yebbalamu ne mu kibiina kya Wuma mwali bamuwandiika kakati bw'abanga ali ku ekyo kyenjagala okubategeeza nti emissoni yaabwe bonna yakubba baagala kubba President Museveni era nze siyinza kubayingirira mu kkubo lyabwe abaweeyo ku ssente nabo babeere bulungi bayinza kugamba nti bamwagala nnyo nti bayiziridde okumwagala nti olaafu gye balina kugye baagala balabe ng'ayimba banoonya nabo banaagirayo ettooke kubanga kati asika omu asika ettooke yes olwekyo tetwagala nnyo okwefula nti bajjenali baagala kunoonya mu bakompuleyininga baagala okulaba omuyimbi waabwe tebamulaba baagala kubba nga tuwaliwo tabu yonna kumukikkula bwe babanga baagala mukikkula ettooke baagala timukikkula nga bayise nabo mu mirimu gyabwe sikitina muntu yenna ayagala kufuna ssente ku gavumenti empulira nyongera okubuuzaako eno gyosindako mpozi nga ate otumbudde lwogola simba mbuuza ku musawo Debi namusokaawo mpozi Mengo nembuuza mpozi ate ku mukyala Hafswa tusinkane ku mukolo gwe wali eri mpozi ate emigadde nembuuza ku muzeyi Damulira chairman wali eri mpozi ate Mayanja nembuuza ku Uliba Kugwa Mulumba ogamba otya we nabinaka Abdalla Kasaki ogamba otya ate nembuuza mpozi ku Moses Walusimbi nembuuza ku Hamidu Ngobi wali wa Tafik Primary School mpozi ate Mujunza ate nembuuza ku George Mutebe wali eri ku Georgina Garden mpozi ate ne Danex gatako ne Dina Lubega Chicken wali bwayise mubala kubeera mpozi nga ate mutumbudde kale ne tweyongerayo aya ebbanga eritali lya walako waliwo omusajja eyokoledde erinnya ku mutimbagano gwa social media abaguyite gumukwanira wala ngono yeyita Majambere oba muyite empologoma ya Museveni omwami ono akola obutambi obw'enjawulo ng'agambanga bwagenda okukakana ku mubaka wa Kyaddondo bwagenda okukakana ku mubaka w'e Kyaddondo East omwami amanyiddwa nga Honorable Kyagulanyi Robert abandi gobamanyi nga Bobi Wine amwewenyula emigga emizibu mpaka ng'ategedde ekimukubya emigga egigenda omukuba ayongera okukakasa neno lwaki agenda muwewenyula emizibu ne banne I'm ready to die with the Bobi Wine. Bino si bya muzannyo, bino si byaki, si byagamba nti nyumisa mboozi oba nze kunyumisa wano kufuna ba followers. Ngenda kufa naye. I'm warning you Bobi Wine, seriously, totally. Enough is enough. We must fight until we die. Mbabulira bana Uganda njagala kubabulira. Ne Bible yogera sura omugo Bobi Wine I'm gonna discipline him seriously totally. Ngenda kumudiscipline nga bino by'omuzannyo biweddewo. Nibavayo embone zijene zenyera ku Museveni. Embone zivayo ne ziddere kikola zino. Mutubadde tubalaba. Ngenda kubakubira Bobi Wine emboku kuba yabawaga. Byesije yebwe njogera awulira amanyi I disciplined him already. Namuwaako twasoose ne tulowooza nti omwami ono ebintu ebyo yasoose kubyogera nti oba atamidde ne tuddamu ne tumufuna live ku ssimu n'atukakasa nti byayogera tabikola ki tabisaagiramu agenda kuba Bobi Wine emiggo olw'ensonga tayagala muntu atabangula ggwanga ekyewuunyisa omwami ono ate abadde tamanyi nawawe baaziika nnyina kuba nnyina mbu yafa era President Museveni ye yamuyambye omulaga we baaziika nnyina kati ne tutandika okubeera nga twebuuza ebintu bino biri bitya
No, tetubatiisa. We are serious, more than serious. Bwana bo bavayo tiisa eggwanga lyaffe okulireetamu akatabanguko ate tugenda kuba bakamba okusinga naawe because wano tubadde tubawoninga ate njagala omuwoninga Bobi Wine. We don't need that. Serious. Yes, sikyagalira ddala kubanga eggwanga lyaffe tuvudde wala nga tutambula nalyo. Nze maama wange yafa bamuziika n'omukono gwasigala waggulu. Yes, nze maama wange yafa ne president yatulaze nti abo baziika maama wange. N'omuntu bw'avaayo ajja atabangula eggwanga. I'm ready for them. Majambere nayagadde okunoonya ekituufu ekimuviirako okwogera bw'atyo eri Bobi Wine wabula ng'akakasa kimu nti amulwedde for them ekivunirwa nti ndi mwetegefu ku bo wabula ng'okumubuuza obukodyo bw'agenda okukozesa okukakkana kwona amusaanyeewo oba mumize omukka omusu kino kyakugamba. Ready for them more than ready. I'm telling you. So baina kola okubeera nga tetulaba watembera ndala yakutankana. Baina kuvaayo kwetondera ggwanga na kuleka bayinvesita bajje muno ebintu bigambo by'ekyumbavu boogera bakugobera bayinvesita tujja kubikkiriza ebyo. Bo bafuna ssente okuveebwe bajje batiisekiise eggwanga. I'm ready for them. Ngenda kwewaayo mbenga omujulizi mbenga abantu ab'ekikandwa mwenda bwe basanjaga olwa President Museveni eggwanga liri bulungi. Oyinza tunyonyolako procedure z'ogenda okukozesa. Ebyo byange. Twebuuza omukulu ono amaanyi gy'agajja kubanga ganjgo mangi bulala gamuwalawala ne tugamba yeye n'atujjukiza mpozi ate omusajja eyaliko omuyima wa boda 2010 omukulu Kitatta nti amaanyi ge yayogezanga ku mulembe guli ate kati ebintu nga byakubasama. Waliwo baddeko mukwano gwabwe before oba nabo balabira social media. Saagala kumanya ebyo, saagala kumanya but I'm warning them seriously totally. Tebaddamu kuzanyira ku ggwanga lyaffe. Si buli mbwa nti ejja kuvaayo ng'egamba nti ejja ezanyire ku Uganda. I'm ready for them. Ebigambo by'esembayo njagala kubagamba mmwe abali ku Radio Simba Bobi Wine aleme kutiisatiisa Uganda ate atambule naffe bye twagala tubeere bulungi mu kubanga baddeyo n'agoba bayinvesita. I'm ready with him. Ye nkugamba njogera sibirumamu ate nze ebikugamba sinya omweze kolaki owulira enkolera se nkugambye Bobi Wine bw'atava ku President Museveni bw'avuma Museveni nti ayagala entebe. I'm ready with him. Enkugamba abo basenyonya abavayo nga boogera ebikulu by'ekitundu abo banjogerako bagiruwetizawe abasindika obusente okuva ebweru nga babusindika wano e Uganda. Owulira I'm ready with them. Abo basenyonya abo obusegiriinyo emitima nyagenda nagyo nkubuulidde. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omukulu amanyiddwa nga Afande Onyango mu njogera ye erinnya ly'empologoma ya Museveni liringa eritali lipya mu matuuge wabula mu ky'okumunoonyako eba ekyokunoonya omwami ono abannyonnyole ku byayogerako liyinza obutaba byakakati mpaka nga be basuubiza okutasako n'okwobwenyula emiggo bavuddeyo bulambalamba ne bateeka omusango gwabwe ku poliisi. Now, kati kyekimanyi tewali amateeka ga Uganda tegakkiriza okutiisatiisa omuntu oba otiisatiisa omuntu ojja kubeera omenya amateeka ate nkubira abo bonna ono gwabatiisatiisa nti ajja bakola ki ate mbasaba batutuukirire bayingize omusango wadde owagira President Museveni oli waggulu w'amateeka. You are not above the law. Oteekwa kugondera amateeka ate oteekwa okuwagira omuntu gw'owagira ng'ogobera amateeka. Kinajjukirwa oluvannyuma lwa Bobi Wine mpozi oba Honorable Kyagulanyi okugaanibwa mpozi okugenda okukuba enkuŋŋaana ez'okwebuuza ku balonzi be. Bw'atyo yaddeyo mpozi n'alikonsayiringa n'abakakiiko k'okulonda wamu mpozi ne poliisi naye era still waliwo mpozi ate akakiiko akatukwasaganya ebya security mu parliament akatuula wano ensonga ye nayo weyo agireetera. Bw'atyo minisita omu Kania Obiga n'avaayo n'agamba kati we bituuse Bobi Wine yetaaga security because is an asset. Wano wetwebuuliza security wegenda okuviirayo muweebwe oba nedda. I can tell you it is the duty of the security right now to see where Bobi Wine is. Whether they do it covered under whatever, they must do it. Because Bobi Wine is an asset in this country now as per his declaration. Now when he reaches the point of nomination, that's when the IGP will come with his uniform and say no, we must surround. Kano nako tukajjukire ak'omukulu Abdallah Kitatta.
era omuntu ali wano ngolooza nti nze bodaboda okuba oli mukulembeze bukeeredde kasatu kusanga mu mbeera yonna tubakeeredde nze sitiisibwa tiisibwa tugenda bayijjanga abayijja ebiyenje mu nyumba nti batuteinspekita general poliisi mu kooti ebyo neuganda tetugenda kubikkiriza ekiseera kijja kutuuka ng'alwanyisa kigatta bakulwanyisa balala nga tubamanya bamanyi minisita wa security talina buyinza buteekateeka kulonda kwa bodaboda omuntu agala okukanga jankange atambale mu maaso ategera akanfaamu mu mbeera yonna gyajjiramu gye mwamaafu nakati Kapteni Nsimi nkubuzaako eruwero ogamba otya Nation Lemon Starboy ekireka naye kwali esebo kasite kino tukubuzaako naawe bana mwe bala kubeera mpozi nga temuwuliriza nembuza ku Alex Kitonsawala eri ku DT Sole Nansana Joshua Tawanyi ensongo ziwulidde nja kugamba mukulu Majambere ensonga azikwata empola asizinge fire kino kyetuliko wano kyetukoze omukulu kitatta oyo ye yalinga kulaba nga ayogeza maanyi emunaye bintu byakubassamu tuyambe Evelyn Lagu yes bannamawulire Dani Mukisa Smith ne banno etafaali ombanga mulifunye naffe mutujjukiranga Choka, you guys, get serious. Akatorambula kasaweddeyo. Nesawedde ko mujikole nammwe.